kiriyo eno internet ya Uganda kwosanga omuntu nga kwogerako ekintu nga nawe badde tokyemanyiiko naye olw'okuba adoonya relevance gwe gwayogerako oli mu kukola okyusa bulamu bwo nabwo abantu bwe bakuliraanye abantu n'abaava wano e Uganda beewadde relevance y'amaanyi ate nga bali bubi. Speaking of relevance, walabye mutaani wa Kasuku omuvuga bulinaga mutaani wa Kasuku nze nabirabye n'essaaga nabyogerako lwa nsonga kye bakoze Kasuku era nange waliwo omuwala eyakikola naga mugwa muzaala anti kati kyenkugambye nti abavubuka abali mu myaka egyo balemeddwa okgenda bakole balowooza amannya ffe bwe twali tugafuna twagafunye jjo. Nze Shalom maze mu ino industry emyaka 10 erinnya saalifuna lwe nayingira industry nkoze ebintu bingi ate mbadde n'empisa mu industry ate mbadde mugumiikiriza sirina muntu gwe najja n'empemula mpitewo sirina muntu gwe najja n'envuma mpitewo oba kati yavaawa abammanyi bammanyi nti Shamimu azze ng'akola tulina gye tuvudde okutuuka we tuli kati ba abaana bwe banaalowooza mbu olw'okuba TikTok yajja ogenda kujja oyogere ku Zubeda mbu Zubeda bw'otrending ogenda trending essaawa 2 oveeko wano Uganda buli lunaku wabairawo ekipya naye kati gwe weebuuze Zubeda akikola atya okubanga mwaka ku mwaka asobola okwogera ebintu n'abantu ne basigala nga bakyabiraba. Ekisookera ddala sirina muntu gwe nvayo n'empemula sirina muntu gwe nzija nga ajagala kukakkanya musuula wansi nkola bintu biri mu leeni yange nentambula nenzira ewange nze ate nagamba nze sikola mulimu gumu nkola buli mulimu gwe mmanyi nti teguswaza nze teguswaza ddiini yange enkya tegugenda kuntyoboola bw'oba oyagala ng'olina byeyagala yisaawo oba oyagala kwogera ku Kasuku oyitewo tekigenda kukolera bw'onojja n'olimba ku linnya lya Kasuku oba ku lya Zubeda Kasuku yanzaala kyoyinza okukola kyendabamu amagezi noonya bw'ofuna Zubeda oba Kasuku Katonda aleese omwami si gwe wamwereetedde nakwana omwami n'akyusa obulamu bwo kiki ekikutwala olw'okuba abalala bagambye kati k'omufunye nno olina omumunyweza gwe wamuleese omwami abaami bakyuka ne gw'okuttemu akyuka ate nga mukuttemu muloze kati njagala bajja okuba bateekeyo comments bonna abaloga abasajja bali mu mbeera ki kati ate gwe weegendereze nnyo abantu abatalina kye baakola basajja babaagala ebyaddala babaagala ebyaddala ne bakola ebintu ne bakola ebintu abantu ne batandikayo n'omusajja muloge yamulekamu kasala kkubo bamulekamu kasala kkubo oyinza otya okukola ekyo mwamanyiira okuloga abantu omuntu yenna eno ffe ewaffe mu busiraamu omuntu akola shiriki alwana ne Katonda direct tewabaawo yadde namakoona amwegezaamu direct naye kati gwe weewunye weegeza muntu alina eppeesa lye ery'okufa weegeza muntu asobola enkyo okugamba nti kati buno bulwadde bwe buti weegeza muntu alina omugagga ye mugagga asembayo nze kyova olaba nagamba nze empisa ezange nzikola naye bwe mba nva ewaka nsaba mugagga nannyinizo azimpe. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. To Shalom 256 is happening betugamba
kasoro ekigambo it is happening nya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe button ate gwa subscribinga notification bell oba akaje kaseeko that you get notified each and every time that we upload. Sagala obengo missinga kintu kyonna mbu ate sabya notification kaseeko bengo kafuna mpola bulungi nnyo. Nze Shalom Haddad Kaweesi yakanda bomusose yakava mu komere yakafuna wifi yakafuna data oli ku Shalom 256. Enyo shafe ebera bulwa kusatu ne unfortunately sabaddewo ogenda giteeka abantu bagimanyira lwakusatu wabadde mitine maama kati nokola yadde simanyi ntaka lwakusatu olujja saate mmanyi buuzaako ku maama wo nakyalo terukoma olwo nange takyampisiza bulungi teyakusiza bulungi nakatono n'entundu ogenda olambulako ku faamu mukwano ogenda olambula ku bintu nolabanga mpola mulina ssente Shalom abantu basigalidde ebyo kati Shalom e Kampala abantu baguze amataka eyo mu byalo bazitaddeko zifaamu balima emmere yaabwe n'abali ewaka nno abantu abasinga tebakyagula ezo greens ewaka okono nabo compound eyo yonna abeera ayina ebyo zo vessels balina emipiira egyo gye bajja ku mmotoka emikadde ne bateekamu greens zaabwe abakyala babeera active ennaku zino tebukyaliko ebyo nti olinda muntu akuwe kati byavaawo ebyo bali active kati balindanga abakyala babeerangawo mpolampola nga balinda abaami omukyala kati kinyuma nnyo ng'ensawo ye erimu kasente ate nammwe abanoonya akubira ku Shalom messages zino zemutuweereza bambi any job connections do you have any job connections naye bajjewo bayitirivu nina bangi naye nze message zaabwe nzisoma nenzireka awo because kati ate ngenda kukuyamba nti ennaku zino emirimu tegikyaliwo nti nno emirimu egisinga egiriwo gya mutwe hands on hands on omuntu agenda kuwa omulimu ng'olina ekintu ky'omutwe kyomanyi nabagamba muli ku internet okwo mutuliko mutuvuma naye bemuvuma tuyingiza sente zijja kyova nayo mutuvuma tetusabaddamu lwansonga tuli bize olumu ne byemutuvuma batuweereza biweereze tyo waayi ate ono wamukoze ekino mga waayi nomumanya simumanyi alayika yeemalako stress gy'alina mugende ku YouTube gikozese bulungi YouTube bw'omala olabako ebyo byeweetaaga ebikugasa oba olabyeko abakuzaamu amaanyi bw'ojja n'olaba Zubeda bw'ojja n'olaba Kasuku bw'ojja n'olaba Shalom n'omaliriza sibamu netajja types bannaasi tubeera nazo bankyagingireko kwata oteka essimu yene essimu gye bakuwa empya ani ampa essimu wagizaayo ani ampa essimu so bw'omaliriza genda ofune ekintu ky'osoma online nga bw'olinda bw'oba tolina kasente bw'ojja n'okola ng'ogezaako noweeyongera oyigira ku mulimu hands on nze kati wano nalanga ne ŋŋamba neetaaga omwana amanyi bidding ajje muwa omulimu bonna abakugamba I can be a receptionist n'omwana wange kasobola okubeera receptionist nange kenyini I can be a receptionist ku gundi yange abantu tebakyagaba mirimu mbusimaaka bakuwe obeere receptionist otuulaawo onyuke saa 10 ogende wakaweeyagala ate basobola oyina okuba nga oli receptionist wane nga ku Gibbs Bridals ng'ate omanyi n'okutunga omanyi okubiddinga ng'osobola okubeera ng'omanyi n'okubalansinga ebintu okusako bids ku lugwe kati nga bw'olaba kino amayinja najja n'omugambo batekeko design nga bino ng'olibanga naddala nga byakuteesaako ngalo ebyo ebintu byonna kabeere makeup osobola oyiga okuba akasige ng'oli ku neeti okwo data mumulina ne omwana atudde mu kiyumba omuntu ali mu kiyumba mwana kadaama sister kankubuulireko amazima ekiyumba kigenda kukutama naye buno obudde bw'ofunawo okukwata essimu leka bukozesa kuvuma bantu bukozesa okubaako ky'oyiga ogenda okuvaayo babanga basibe omusibe agenda okuveeruzira ng'alina kyatandikirako abasinga babayigiriza okutunga babayigiriza okubaka babayigiriza okukola biki naye gwe tosobola kuba na ssimu eyo nga ogibeerako nakwogera n'abasajja bw'olinda message akuddemu abawala babiri n'ebyo ebintu nanti talina kyakwongerako abasajja abasinga it is just a conversation naye baba boarding anoonya muntu wamalirako ali idol tebeera byalaavu abasajja abasinga babeeraawo ng'agamba kati nfunyemu ka space musiru kyali idol njogere naye najjukira nti ninayo Irene abeera idol buli saa namukoona mayira aba yakamukonamu hayi Irene addamu hayi
Nakujabagira. N'abeerawo nga bwe bamulimba bwe bamugamba I cannot live without you biki. He can live without you. No, some men can't. Tebasobola. Omusajja atasobola kubeerawo. Basobolera ddala omusajja asobola okugamba I cannot live without you ng'olina ky'omwongerako. Okitegedde? Omusajja asobolera ddala bwe dda twogera sound alima. Omusajja asobolera ddala bulungi nnyo okubeerawo w'otali. Omusajja asobola okubeerawo w'otoli ng'obadde olina ky'omwongera nga alina kyafiirwa singa abakuluzinze. Abasajja b'ennaku zino nno munnange obalaba. Ajja n'akwebakako n'agenda. Kati n'atandika okunoonya gw'ateebakako nno ng'amweguya n'omweguya kuba amanyi agenda muwa ideas nga buli w'alabanga bizinesi ze ezisibamu agamba wankubiraani. Agenda muga bizinesi nabadde ngira oyinayo omuntu gw'olina mu URA anyambeko olinayo omuntu gw'olina mbadde njagala tiketi y'amangu wano mbadde njagala visa yansi bwetyo osobola okunyambako kati sente zeekutte mbwe zitishamemu osobola okunsikamuko ng'oyo ne bw'aba ayasama n'amuvumira mu bantu mukwano tavaawo mulimu abakazi bannyo be mulabe nga tebalina mpisa naye ng'omusajja ayimirira bantu be famire ennamba n'agigamba bw'oba toyagala mukazi wange twawule ayina kyafuna mu mukazi we ekyenjawulo abasajja tebakyayagala ebyo muno olw'okubojja n'omufumbira akamere n'ojja n'obeeraawo nga buli ssaawa olinda akubuulire kati ntuuse wano kati leero ku mulimu ndi mu kukola kino be busy make yourself busy beera we waka wootudde ne batonnafuna bulimu ng'olina ky'oyiga ku ssimu zino essimu oziraba mukama yazituwanga kirabo smartphones naye tuzikozesezza bubi kuvuma bantu kulaba mukazi munna akusinga kintu nojja nga tanyumye naye akusinga bingi asobola okuba nga tanyumira ngoye naye ng'abaana be bagamba nti mami swimming abatwala nga gwe ababo ne bagamba swimming n'ekidiba osobola obbakasuka tokirina nedda abaana abawala nze kati leero bendiko kuba abasajja bo kati ennaku zino bo twabalese beetunde mpaka obusolo bwe bunaakutukako mwakoze ki twabalese beetunde mpaka ebitundu by'ekyamayo binaababuukako temukyalwanira sajja kuki kubanga ate luli bw'olaba omukazi avuma kiba yaddeko kuba bagamba abakazi n'emimwa naye omusajja abeera ku intaneti embeera mbi gy'olimu kyekisooka yo bad love oli bubi omusajja yena abeera ku intaneti ng'avuma abantu oli bubi nnaku yeekutawaanya lwansi kulema nansi kugaana nansi kukukwatako naye naawe weesanga nga tewandibadde ku intaneti ng'owemula bantu omuntu yenna awemula ayina engeri gy'afaananamu omuntu atategeerekeka nze era toyinza kunsanga nga nziramu omuntu ampemudde tekiriiyo eno intaneti ye Uganda kwosanga omuntu ng'akwogerako ekintu nga nawe obadde tokyemanyiiko naye olw'okuba adoonya relevansi olw'okuba waali talina kyamisana na kyaggulu talina kiddako ayina amaanyi agayimirira akwogereko gwe gwayogerako oli mu kukola okyusa bulamu bwo nabwe abantu bwe bakuliraanye okitegeera so kati abantu n'abaava wano Uganda beewadde relevansi y'amaanyi ate nga bali bubi. Speaking of relevance, walabye mutaani wa Kasuku omuvuga bunaga mutaani wa Kasuku nze nabirabye ne saagana byogerako lwa nsonga kye bakoze Kasuku era nange waliwo omuwala eyakikola naga mugwa muzaala anti kati kyenkugambye nti abavubuka abali mu myaka egyo balemeddwa okgenda bakole balowooza amannya ffe bwe twali tugafuna twagafunye jjo nze Shalom nayingira industry eno nakunyumiza maze mu ino industry emyaka 10 erinnya saalifuna lwe nayingira industry nkoze ebintu bingi ate mbadde n'empisa mu industry ate mbadde mugumiikiriza sirina muntu gwe najja n'empemula mpitewo sirina muntu gwe najja n'envuma mpitewo era nze neewuunya abantu abaga kati olaba muntu oba kati yavaawa bammanyi nti Shamimu azze ng'akola tulina gye tuvudde okutuuka we tuli kati ba abaana bwe banaalowooza mbu olw'okuba TikTok yajja ogenda kujja oyogere ku Zubeda mu Zubeda bw'otrending ogenda trending essaawa 2 oveeko wano Uganda buli lunaku wabairawo ekipya naye kati gwe weebuuze Zubeda akikola atya okubanga mwaka ku mwaka asobola okwogera ebintu n'abantu ne basigala nga bakyabiraba ekisookera ddala sirina muntu gwe nvayo n'empemula sirina muntu gwe nzija nga ajagala kukakkanya musuula wansi nkola bintu biri mu leeni yange nentambula nenzira ewange nze ate nagamba nze sikola mulimu gumu nkola buli mulimu gwe mmanyi nti teguswaza nze teguswaza ddiini yange enkya tegugenda kuntyoboola ngukola mpa bakama bange ekitiibwa bwe nsuubiza ntuukiriza
we ngamba nti Shalom tugenda kukola kino tuba bakikola era bwe mba sisobole I communicate bwe mba sikolere nkugambira sijja kukolera sirwa amalala mbu sirwa kuba nti oba nina bwendi mba saagala kwewa kisisobole atonyigire naye kati guno gwe mulembe omwana lwajja ne ye recording eddakiika 2 n'agamba kangene njogere ku Zubeda bwe naavayo ne nganti Zubeda mumanyi oba Zubeda yanzaala abantu bagenda kundaba nfune following y'amaanyi mpiseewo byempisaawo bw'oba oyagala ng'olina byeyagala yisaawo oba oyagala kwogera ku kasuku oyitewo tekigenda kukolera bw'onojja n'olimba ku linnya lya kasuku oba ku lya Zubeda kasuku yanzaala kyoyinza okukola kyendabamu amagezi noonya bw'ofuna Zubeda oba kasuku bw'onfuna jangu oŋŋambe nti munnaye ndi muyimbi naye njagala kuyitawo onyambye otya nenkuwa advice era nenkulaga nti industry gyoyingidde si nnyangu n'abaliyo nakati bakyalwana okubeerako wabula osobola okukola bwoti ne bwoti kuba n'abayimbi wano abanene tebalina gwe basooka kulimbira omanyi balowooza stunt ezikolebwa wano abantu bangi abakola stunt ate stunt entuufu batula ne baziwandiika zirina ne script ng'etambulanga obuzibu bwammwe mmwe mutuuleyo mu buyumba bwammwe obwo ne mumala okutuula ne weerowoozesa mu kazigoko n'akatanda kako akaguddemu ne weerowoozesa nti bwe nzija n'enkuba gundi oba ne mwesibako ngenda kuba w'amaanyi nnyo ogenda trending ennaku 2 views ogenda zifunamu olwo olunaku yes era bw'omaliriza mukwano gwange n'enkyo oyinza trending ate tosobola trending a week baba bakuvuddeko dda kyokka ate singa ojja mu protocol ennungi osobolera ddala okujja ng'otambula mpola n'ennyumba teggwera mu lunaku lumu oba mu wiiki gwe gy'oyagala etandika mpola ku musingi wana eno ffe bwe tuba twagadde nti omuntu agambye kukola stanti nze ndi writer era nze muntu wano nze Shalom abamanyi bammanyi nzija wano ne ŋŋamba eyo stanti nga njaba era manyi n'okkubira abayimbi ne mugamba era asobola n'okujja wano n'aŋŋamba Shamimu tulina gundi yange ekizibu kyanguddeko bwe kiti naye mbadde nsaba onkyaze ne mugamba ngenda kukukyaza fayini naye eyo ki ŋŋamba mazima stanti batuula ne baziwandiika ezo ze mwalaba ez'amaanyi ezakwata abasajja batuula nga balina ne ba script writer ne baziyita namu ogenda kwogera bwoti era mu bbanga bwe liti wiiki bweyita tugenda kuzzaako kino wiiki bweggwanga biringanga ebigendya tugendeko wano ne basobola n'okugenda ddala ne bagula bwe kiba kumukwata ne bamukwata ne polisi n'ebiyingira munayingira n'akaddukulu stanti za bbeeyi stanti za bbeeyi naye gwe oli mbukankole stanti mpitewo stanti eyemmeka gye wasisa baketi yo n'ofuka n'olowooza ojja ogenda trendinga wiiki emu mukwano gwange kwata essimu eyo katate kambabuulireko erinnya ddungi naye erinnya ne Bebe Cool alina naye ayinayo bizinesi endala omulaba ali Mayinja mukyala we ali mu keeki Bob Wine mukyala we abeera mu Diko abeera mu ku managinga beach yaabwe abantu bonna boogezaako okwegomba balina bizinesi ez'endala ze bakola kitegeeza kitasobola kudipendingira ku industry yokka kuba oluyimba alukuba leero ne walwabawo omulala ayingizaawo industry gy'olwanirako terina na copyright gwe gy'oli mu kutyobolerako amannya g'abantu kitegeera gwate essimu nga tonnaba kulowooza kuvuma Shamimu sooka olowooze Shamimu bwe mmala omuvuma afiirwaki sirina kyenfiirwa nze bwonvuma nze Shalom kati omuntu ajja nampemula ne mutunuulira bwe mba mbirabye kuba for you yange eriko ngoye ndaba design za sharia ezazze empya ndaba design za gowns eziriko noonya nika dresses noonya changing dresses ziriko ne noonya perfumes ennungi eziriko buli kintu kyempulira nti nkitunda kirina kye kinyongerako for you yange byereeta so bano abampamudde biki be bano abantu bano nakuweereza abashamu nagawaayo ate ono wamukoze eki wokalabira noga ono yanvumye abaaye obambi n'omuleka nogamba bambi abantu balina ebizibu abantu bali stressed people do not have money abantu tebalina kyakulya abantu tebakyamanyi Katonda kati nze nzira ku muntu eyerabira dda nti n'omukka gwassa waliyo eyagumuwa takyajjukira nakujjukira nti
nze ndi mwana wa bulenzi siina kweyisa bwenti wenna oli awo otunula ng'ekitagasa wejja dda mu kifaananyi kya Allah mwe yakutondera ne weeteeka mu kifaananyi ekirala olwana ne Allah wo kati ozze nange ondika ate nze nkuddemu nze Shalom omanyi lwaki kati abantu banvuma n'ensirika kuba ogenda okulaba nga bavumya abantu bonna ab'ebitiibwa nga babatadde wali kyakubiri ekinsanyusa nti olumu abantu abanjogerako nagenda nga nkyalwana n'okufuna erinnya nga be balina amannya wano nga baamaanyi ng'era mubalaba noga bannange gundi yayogedde ku gundi bambi kati n'obalaba ng'ate kati eddakiika agawadde Zubeeda noga ndi w'amaanyi bw'olaba eddakiika 3 oyo agawadde nze ndi w'amaanyi ate neŋŋamba kati ayinza n'okuba ali mu kwogera ku nnya lyange ekinyiiza oyinza okuba oyogera ku nnya lyange nga tokyokka onywa katunda ka mukaveera kyokka nga nze ennya lyange ndikoleredde toyina na kubanga onywa Minute Maid erinnya lyange ndikoleredde kati lya bbeeyi ate si bw'oba olyogerako beera nga oli wathe okubanga olyogerako noyinza okuba oli mudyogerako nga wootudde ogenda kumala osindika emesegi e Kampala obagambe nsabayo miliyoni wali ebweru mbiraba abantu abali ebweru bamanyi n'obamanyi awo abatuvuma abamu balaajana ng'ate basaba abantu bennyini be bavuma ng'ali bweru bamperezeyo akakadde ngenda fiira mu nnyumba kati oyo nze nga njogerako nga mmuddamu ng'akakadde kasaba nange nsobola okukamuwa Mukama ntuusizza mu eryo ettuluba nga omuntu gwe nali ŋŋamba nti b'amaanyi ng'essaawa zino nali mulabyeko meseji ze ng'asaba akakadde kyokka nga wasaba akakadde nange kennyini saawe nange wendi kati nsobola okukamuwa kati nga lwaki oyo mba mmuddamu abantu bali bubi bafeekinga obulamu ku social media abantu balaba birala nze sikyayinza kugenda mu lutalo na muntu nga musinga buli kimu wetwaliko obubi naye wetwali si wetuli ate tulwanye okuva gye twali ne tutuuka Mukama watutuusizza olwaleero abaana abawala kwata essimu nga tonnalowooza genda kuvuma Shalom nga tonnatandika gamba Shalom weeraga Shalom asobola okujja n'akulaga ennimiro ye tagikulaga kweraga olumu ayinza okuba awulira essanyu wa Mukama gy'amugye ne wa wamutuusizza akulaga gwe omuvubuka ali kisobokera ddala va mu kwonoona obudde ng'oteeka bad energy ku bantu obudde tebudda kwata essimu baako ky'osoma ebbanga liba ttono ng'oyize kaliwo n'ebyobere gavumenti ndaabyekoleeyo oyina ku makyaki oba baana skilling ennaku zino erimu ssente empitirivu nze era nagamba abantu olaba nze abaana lwaki sibaddamu abo Shamimu nfuniraayo omulimu sikuddamu because oba nfuniraayo omulimu Shamimu nasuze enjala n'enkya naakuwa abajja saba mulala naye jangu ngambe manyi siba enviri omanyiko saluuni yonna gye nnyinza okgendamu kiba kyanguwa kubanga njagamba kangendeko wano ndabo banyinza omufunirayo akalimu ekirala nze nfunira mulimu bantu abo baagala kukola bawala b'ennaku zino balina akamanyiro baba bakolera abantu babanga ababayamba nabyogerako wano eno abantu nebagamba naye Zubeeda alabika mukambwe nze siri mukambwe wabula nze ndi mukambwe ku bizinensi because business ozaba abantu baba baziteekawo they sacrifice a lot era kasente kaba kanje akagenzeemu kati abaana ab'omulembe guno bw'aba afuna omulimu bw'aba akolera omuntu tamanya nti boosi wo mu mbeera y'okubeera nga tolina wooli n'embeera gye wasabiramu omulimu wa Mukama w'ekitiibwa nze Shalom yonna gye nkolera nga bankozesa nga bampa omwezi boosi wange bw'akuba essimu ne bwe mba no mu kamera nsooka ne nkugamba tupozinge nkwate Mukama wange nkyalina ensonga lwaki nkyakolerayo kitegeeza sente zampa za mugaso nandibadde navaayo singa mbadde nzirina but the moment gye nkyaliwo awo nga mukolera ng'ate tampisa bubi tankuba bwe mba mugambye ekintu kyange oba ne muga omwana wange mulwadde mbadde nsaba leero sikola nampuliriza abantu bangi bakuba abakozi nina waneeno abaana basiranidde Cambodia bannayuganda bali 21 bampa story bani mulalayo bani omwalo oyo wala interview bani na basaji saving era gakupereza bintu ebya Cambodia babano basiranidde Cambodia bali abannayuganda 21 omuvubuka wuno babano balaba abamba bantu anambuyekera babajja wano mu ngeri bwetyo balaba
bano bona bana Uganda babajja wano bakusindikira linki bwe bakusindikira linki ogikoonamu kati gwe bw'ogikoonamu kubaako emirimu waitress biki kati gwe olondako omulimu gwonna gw'onaasobola okukola n'ojjuza foomu naye akukozesa interview eyo baba bazungu ogikolera online kati ye bw'ogiyita nga akuweereza air ticket byonna byabwerere air ticket ng'ekujja wano ng'ekutwala weekusudde wonna baŋŋambye otuuka kiro wabeerawo abaakulinze kati eyo emmotoka gy'olinnya obulamu bwo we bukoma bakukusa baabatwala naye gye baabayingiza babadde tebaddangamu okufuluma abasinga babajjako passports kati bw'oba oyagala kudduka kudda wammwe nga bagamba kubeewammwe basasule ssente anti contract yaabwe yabadde ya myaka kusikuwamba anti eyo human trafficking era bampeereza wano eno ne mbagamba ngenda kufuba okulaba nti mbayambako okuweereza abo abagwanidde okubeera nga bayamba bano abaana bana Uganda kye bansabye kiri kimu era obalaba bansabye ne banga Zubeda ffe kye twagala kuddaka omuntu yavaano nga yebaza mukama abamu babajjeeko passports zaabwe abatono be balina passports bali ku street naye ne street kwe bali babagoba naye kati balirira bano abantu abasiba batuvuma abali ebweru nga leero yali mu inbox yo bavuma nnyo naddala abali ebweru okitegeera bavuma nnyo batusibeko nga batugamba nga tutalina magezi naye zino platforms tuzikozesa ate era okuyamba mmwe bannammwe abalala kuba kati nze nazikutte nenziweereza ne mbagamba bannange tulina abannayuganda abasiraanidde Cambodia tubayambye tutya ne bansabagana amanya gaabwe gonna ne passports ne bambuuza bagenda batya ne mbibaweereza ne bagamba abaana baabo bagamba bagenda bwe bati ne bwe bati ne nvaayo eyo foreign affairs ne mmala ne mbiweereza ono omumanyi omulabye ne mugamba atuyamba abiweereze eri waggulu nampeereza message omukulu oli zaamuzzeemu naŋŋamba abaana babadde omukulu kitegeeza abadde abimanyiiko naye lwaki babadde babimanyiiko abaana kitegeeza abaasookayo babadde balaajana kati olaba naawe abadde obimanyiiko abaana badde balajana naye nga tewali buyambi kitegeeza story ebadde teri mawulire kati njagala balaga how important we are ndi story bwe tugiremezaamu nammwe abali eyo ne tusalawo ffenna tuyambe bannayuganda olwo gavumenti eyimuka kuba olumu gavumenti kati essaawa zino bali mu kalulu ekituufu bazza mu bino bayinza okulaba ng'ebitakola ki naye we tulemezaamu ne tugamba naye tuyambe bannayuganda abaliwa abali e Cambodia tebakyalina kye baddako baabana abaana bandaze bawandiikisa amabaluwa gaaga ne bagawandiise nga basaba embassies zeeri zibayambe ne balaga Uganda wano yeyina okutikka ennyonyi egende ewandike n'ebbaluwa bakime abaana abo naye ne families zaabwe tezimanyi babajjako amasimu abasinga omu oba yayina essimu era bonna boogerera ku ssimu emu era baminze nabawadde attention bo omanyiza waliwo ebintu byempa attention nenga era bwe nalabye abannayuganda birimu omulimu abaana ab'obuwala basula ku street bampeereza ebifaananyi nga beebaka ku street obalaba bwe batyo bwe basula waliwo n'abalala batwala mu buyeekera kati naabo kati abo baŋŋambye ensi waliyo abaana bansi nnyingi kiri ebyo bye bateeka ku online ebyo you want jobs simanya biki jangu wano tuula ku online okwo tuula ku YouTube yo yiga enviiri funa wootu atisi ne bwojja n'ogamba omuntu bampeyo emitwalo aga nguleyo obuviiri kwentandikira omuntu kimubeerera kyangu okukuwa ssente naye mmwe mwayiga kimu bw'olina iPhone otuula mu sawundi kuyimba bw'omala sawundi eyo reality agenda kujja ng'enjala ekuluma ng'ovudde ku challenge enjala egenda kukuluma eyaddala ate eyo nga si ya challenge Zubeda bampeyo omulimu nkuwe mulimu nkola kutunga jangu ngambe Zubeda manyi okutunga naye toŋŋamba nti nsobola okuba receptionist webyo bikyakola ennaku zino TV bakuwa omulimu ng'omanyi editing osobola okuproducinga osobola okuvoicinga tebakyawambu presenter amwe presenter aga TV tolina ky'abantu nno balimba teri kosundi kinga presenter they just put you can do this you can do that yagenda bugenzi ku ssomero n'abamulaga jjavu yembu n'ayiga presenting olowooza wakyali wagenda okuwa omulimu presentinga bulungi nnyo nebagaana okumpa omulimu mulina eddoboozi
ayagala nga bw'omala wali osotuwa n'oeditinga waakawo n'omweteerayo n'okola voice overs ne weeteerayo ne bagamba ha gundi yalwaddemu Zubeda twagala tusigaliyo tukolere interviews nga nazo osobola otutuulamu nga bwe bagamba ha gundi yalwaddemu tusomereko ku bulletin ng'osobola bebo kati abantu bebawa emirimu kyova TV zaasala abantu ne zisigaza abasobola okumala taskinga bagambye ekiri kasozi awo kati ate abaana abakoze mass communication njagala bategeeza kazito k'amaanyi tojja n'amalala gombo oyina certificate esimanyi oyina diguli yo simanya nze munnange ndi mukugu nnyo mu kino oyina okuba ng'osobola okukola ebintu ng'ebi nga bisatu ekirala kulembeza empisa mu buli kyokola wa abantu ekitiibwa tomanyiira abantu abamu babeerawo ne bagamba neyenza obulamu buganye tolina mpisa Shalom empisa kyekintu ebimu ku bintu ebikulembera ekirala baayo n'abantu b'oswalira amalala gabaawo olaba wano abawala nga bakyalina emyaka 25 23 alaba obulamu ebbere likyayimiridde asobola kati kankubuulireko mukwano abakukwana bagenda tutuuka ekisooka omusajja bw'amala okwebakako oba n'akutwala ewuwe ebintu bikyuka bw'onoozaalayo omwana omu ogenda kutegeera nti ebintu bikyuka ebbeere okoze eki liyalita emyaka ogenda giraba nga gigenda omuwala kasita oweza emyaka 27 nga tosobola kuweza kakadde ku akawunti yo kola nnyo oli bubi anti muwala akigogera naye njogera na buli muwala kati kankubuulireko emyaka 27 akakadde kati ekampala ekisooka akakadde tekakyalina value ekyo kimanyi Shalom ne bwoba na bukadde 5 n'okwatako olupapula olu n'oluggyako bwoti obanga takyalina kyolina nze Shalom nina enkola yange era nze abantu abaninanye bammanyi weŋŋamba nti Shalom enkya njagala kukola studio nga sente nziina studio njiyimiriza sirinda nkya sitta nkya weŋŋamba tukole programu ng'efaanana bweti ne bweti njagala tugikole kubanga kyendowooza aliwo n'omulala akirowooza abawala omanyi njagala nnyo okwogera n'omwana ow'obuwala abaana abawala ensi mulowooza bye muloota nga mwebase mulowooza mu reality byebiriwo omusajja omuwanvu ow'ekirevu nga mugagga buli ali mu bufumbo yali agala musajja mugagga maama we yafa buli ali mu bufumbo yali agala musajja mugagga musajja muwanvu era waliwo neyafuna omusajja omugagga n'afuna accident bannange omusajja sente ne ziggwawo Shalom mu kumuwasa zaaliwo ne bituuka ebyo ne bikyankalana bbaawo sigamba nti takola byakyankalana naye kati gwe omukazi alina amagezi omuyambi otya muddemu mupushinge mudde waggulu onoomuyamba otya nga bw'ogenda ne bakuwa emirimu ovuma abantu onoomuyamba otya nga bwe bakugambako oganze simanyi nkimanyi nnyo okukola atondeekanira nkimanyi okitegeera naye ng'ogenda sangayo ba Zubeda nga Zubeda n'erinnya alina mukama alimuwadde nga bosi we bw'agamba Zubeda enkya tube wano ssaawa 10 mwenda kitundu mbaawo bwemba nina omulimu gw'omuntu gwenkutte nze Shalom ebyo simanya ddiko ondaba mubivulu nga nze nakoze ku ddiko mukama wange saagala kumulaba nga asitudde yadde amazzi naye nga n'omulimu ogwantutte kwa ddiko naye we bituuka nti naggabula mmere mu bantu balye neenyigira mu mmere abantu balye njagala sanyusa mugagga nze omulimu gwange gwakusanyusa mugagga buli saa manya amulaba nga aseka omugaggawo nga babadde yampadde oba papa misaki amanyi okunkubira nampa emirimu gya ddiko nze nga ndeka papa okuba yampadde mbu baŋŋambye nze ndi wa ddiko nga ndaba papa agabulira abantu amazzi nga nze sigala mwentudde nyimukirawo naye nga ne mujjako amazzi nenga olulala amanye nti mwana ono alina empisa ate akolaganika naye ne bw'aba alowooza ku bantu awo bonna nze gwasooka okulowoozaako enkya ne bwe naamukubira nga sirina kiddako papa ajja kunnyamba kuba amanyi ndi muntu wa mpisa ate asobola okundikomendinga awantu naye weewalanga nnyo okubanga omuntu tasobola kurikomendingira muntu ogambako anassanyu ate kambuulireko abawala Shalom ekyo nakiyigira mu film badirector eno mu film bakolagana director asobola okukubira director munene amubuuza waaye mbadde njagala ku Zubeda nina script gye tuli mu kukola project baŋŋambye ggwe yali amukozesezza akaali atya n'olyoka owulya recommendation agenda kutawaanya bw'omugambako tamanyi kolagana n'abantu ekirala bannaye buli muntu mu nsi weemanyiize ne bw'oba oyina obusungu bungi ne bw'oba oyina empisa mbi ezisembayo weemanyiize okulaba bw'okolagana n'abantu ne baababi batya
kubanga abantu bano betusanga mu bulamu abasinga tetwakula nabo. Different Nze backgrounds. Shalom abantu bebuuza baga obeera otya ng'osooka okwogera na buli muntu azze n'ekizibu bwe kiti n'oyogera naye. Nze nategeera omuntu. Nembufumbo kyetaagisa. Nembufumbo kyetaagisa because omuntu osaakula naye Shalom. Kati nze nategeera abantu kyovolaba abantu nsobba n'abaana abawala bangi nnyo nga bonna siba egi yange naye bonna nembabeeramu. So obeeramu mmwe abalenzi mwenna ne watabaako yadda mmanyiira ate mwenna nembabeeramu okumala mwaka ku mwaka nga mbalimu. Okitegeera kubanga nemanya Shalom bwati kino kimujjako. Kasukwali bwati naye kino kimujjako. Intambi ali bwati, gundi ali bwati mwenna ne mbasoma nsoma abantu. Ekyala njagala nnyo wuuliriza abantu. Ne nkutegeera ne mmanya no yeeyisa bwati no bwati ne bwati. Kati nze kye nayiga ekintu kiri kimu nti abantu bino nze nakoowa abantu biki. Yes abantu si bangu. Naye tetulina kye tugenda kukola because tugenda beetaaga. Era nze mulimu n'omuntu gw'embeera ne mmanya ono user. Osotegera omuntu. Nkutegeera. Bonna kyanjagala. Nze sola kuta muntu nti lwakuba user. Nga lwaki nkuta. Ng'olina ky'osobola okunyamba. Tomuta. Sikuta. Use me, I use you. Nkuyukozesa. Era bwe weesesa bwe neesesa. Nemmanya kati zensoko zaaseka za bulimba. Za bulimba si za ddala. Nange nenziyiga. Naye n'ozisaako. Tulina omulimu ogw'okukola tugumalirize nga nzonzirizamu ebyo wankwe namuta sikuta kunkwe kwotambulira kwentambulira. Era mmanya ne mmanya ne ngamba omutima gwange katugenda ku wankwe. Nembikula akasaanikira kange akenkwe nenkayiwako. Kye bagamba we don't have to be friends to do business. Yes. Nze saaleka business olw'okuba bampisa awantu ndigundi sikolagana naye. Ogendawo? Nentuukawo nenkola omulimu nengumaliriza. Noyiwako feke simayiro nga nkimanyi ombuuzisa bulimba nenjiyiwako nenkubuuzisa obulimba. Kyenfa kiri kimu tukole omulimu nnyingize sente ziteke mu nsawo ngende ewange sisula wotosula wange. Kyemu wagenda gaggawala. Nze Shalom by'ebintu ebintuusizza wendi. Sitawe tuggo. Ebyo mbikubuulira. Mbuno omuntu oyogenda tuuka wakuboggolera bwe mmanya nti yeggwe mugagga alina ssente ne bw'aboggola. Olina ky'omwagalako. Wabula nsobola okuzza ebbali ne nkugamba ekintu ky'okumboggolera kimpisa bubi. Naye bwe ndaba nga tojja kikyusa seegoba. Osigala. Nze sobola kwegoba ku mulimu nga sirina mulimu. Abawala babikola ebyo by'ekisiru. N'omusanga n'omubuuza ozza obadde oddawa. N'akanjira mbeerayo waka n'ogalaba omusiru. Tovanga ku mulimu Shalom. Kisukka lindako okuboga kisukka okubanga osuza enjala. Abawala agenda kugamba. Nze ate sinsula enjala mukwano olimba. Abantu bonna bagaggawadde bayise mu bintu bingi, bayise mu kumanyiirwa, bayise mu kujolwongwa, bayise mu bantu bagamba nti tebalifuna. Tolivaawo wooli gwe kisiraani gwe tolina ky'olibeera ngoma ne mmanya nti kale ke kaseera. Iffe Shalom tukuze tulangibwa. Kiza abantu batugamba nga bwe tutalina kye tugenda kuba. Tulina kye mulibeera. Naye ffenna mu Africa embeera yimba nange. Africa bwetyo bweri. Okulaba bagamba ebigambo tulina ky'olibeera. Genda naye nze Shalom ekisooka ndi consistent mu bintu byenkola. Sikola kintu mu mwaka gumu ne ngamba abantu nti kyaganye. Tekisoboka tekiriiyo. Inkola nennemezaamu mpaka bwe nkifunamu obulungi kasitamba nga kye nategeera. Kasitamba nga kye nategeera saagala kukola mulimu nga mugenda guntegeerera. Bakulowooleze. Nze nsobola okubeera wano nga sirina budde butuula nti simanya ngenda genda njiga okutunga ngenda genda nkola ebikinja kuleeta ababitunga naye nga mmanyi fashion bweti gye njagala material ebeere bweti kubanga nze sobola kukola kintu kye simanyi nze kuva dda njagala fashion. Kyova nasooka ne nga akantandikira eri mu sharia. Designing abaana nkoze obugoye bw'abaana biki sharia z'abaana buli kimu eky'abaana nkibeeramu. Naye nga kiri mu fashion. Nenzija nenkola lino edduuka. Gibbs Bridals. Nze sikola na muntu nga tayagala kukola. Kyekimu ne muddiko baffeeyi mbagamba nga tukola. Feeyi tulina omulimu enkya. Buli omu abeere ku sayiti ssaawa 3. Mukama waffe yatuwadde omulimu ye Shalom. Agenda kujjawo ssaawa 5 ze yaŋŋambye. Tutuukewo 2 asaye nga tulina kye tukozeewo amanye nti tuli serious. Bwe ziwera nze ntuuka 2. Singa ntuuka 2 nga baffeeyi tebannatuuka nga mbagoba nga nfuna abalala. Nze nkugoba. Ayina reason ayogera. N'agamba mukama wange sigenda kusobola tuuka ku 3 nze kantuuke ku 4 binkuttemu mama. Naye nze tojja kuŋŋamba ebyo bya kisiru. Nze munnawe bwe guba mulimu ssaawa ebeera ya mulimu.
business is business. Kabere business is business. Waba tuwadde omulimu gwa bifaananyi kabere anko. Batuwadde omulimu gwa bifaananyi kati wantu wakyaliwo nti mwami wange. Kati wantu tuli mu kukola sente. Customer ono omu bw'agenda n'atwogerako ekibi. Business ya ikopu efa. Bwe manze nagulesa omulimu kwano ompulira. Anko batugambye saawa emu tube nga tuli ku mulimu. Kusite. Emu kitundu agituuke wabamanyi bamanyi ku site. Nze basi kyamanyi nti mwami wange. Byonna ebyo biyiika. Ne twetwala. Customer to protectinga customer nzisaagala customer ina kungendako. Naye kati abaana Shalom nzembera ku internet okonga nonya bintu bingasa ekana akagoye nga kalungi eno material nyinza mmojjawa ono bidding ani yamukola ono mu Nigeria nga akola bulungi ne negamba nyenda genda ke Nigeria ntwaleyo olugoye no balumbidingire ndabeko kuba biddinga beyo njaga akola ku material we Nigeria njagala genda ko China ebirowoozo byange bena biri mu bintu bimpa sente omwana ali online ayagala kulaba Shalom ataddeyo ki ajje akomentingeko ekintu ekibi ayagala kulaba ezibeda bamwogeddeko ki ajjaseke oseka na account yo tesoba tuulako yadde mitwala 2 ne ganywererako tegagenda nganako olina ebizibu ebikumala amaanyi gonna ge wandikozeseza okutereeza ebizibu byolina obitadde kunze nego obitaddeko sikumanyi sikulabangako saagala nakumanya kyokka gommanya ate kikukakatako omanyi mulimu obulamu ng'ebyo bwebiri abo bakamiliyoni kyalinga kikakatako ffe okubanga tubamanyi naye nga kamiliyoni tamanyi nakumanya nti gwe gy'oli naye nga ate gwonna making sure omanyi kamiliyoni bulungi nnyo as a must kyokka gw'otuula amaanyi go gonna ogamalirako kamiliyoni nze nga nfaaki kwata essimu baako ky'oyiga ekyenjawulo gamba buli muntu asiba enviiri nyinza kuleeta sitayiro kyey'enviiri buli muntu atunga lwaki buli atunga wana amasuuti atunga design yemu nze nyinza kukola ki ekyenjawulo ekinfuula ow'enjawulo mu b'amasuuti abatunga nze ndaba abakazi abaye info trust abantu babataddeko amaanyi mangi babavuma omukazi buli mwaka abeera ne bizinensi empya onatunda ettaka oyo buli mwaka aba ne bizinensi empya ne bbaawe kyokka gwe atalina yadde mitwalo 2 ku ssimu yo oli ku infotrust ovuma oli ku mami gadgets ovuma mukazi gwe oba biki bye weeyambaza wezinyazinya biki ennaku yeekutawanya lwaki ogiteeka nolaba omukazi omukulu yeemoola ebyekisiru anti ye yeemoola kwejjako stress ya bukoowu nga n'abantu nno webagula anti yeemoola bwa bukoowu wakukola ssente kyekimwemoza agambye kanfunemu ka breather nga breather ye yeeyo naye nga yeemoola mu budde ng'enkya agenda kuyingira emmotoka ey'ebbeeyi agenda kugulawo ebisumuluzo by'ennyumba ye abaana be bagenda gamba me want to go to Dubai agambe I'm a bit busy naye kankubire anko gundi muteeremu airticket abatwale ababooya ddo bayingiza ekibira balabe enkima tosobola oba otyayo olina amafuta olina yadde eza takisi ezikutwala abaana balabe enkima mu mabira okubyemu nnyawo ati kyenkugamba Shalom ffe bwe twamanya ebyo byonna nti weebiri n'omanya nti amaanyi gange sirina gateeka ku balina ssente nze bye byantama n'okukolimira abantu abalina ssente mukama tababonereza ebikolimo tebikwata bagagga era bikusigalako g'omwavu nga mukama akulaga kola abagagga b'okolimira tebalina buzibu baali bakoze tulina bubeezi ntondo nga tetulina ssente n'olyoka okolimira omugagga nga naye gy'okoma omukolimira gy'akoma okweyongerayo golooza kiba ki ekisooka okolima ogenda ne mumasabo olwana ne Mungu kyokka okolimira omuntu atalwana na Mungu Shamimu obulogo bususse okweraguza kususse nze simanyi kyantuukako buli kyenkwatako tekitambula tolina mpisa sooka otereeza empisa mukama wo aba ayogeranga naawe oyogera ayinza okuba mukama wange kyayogera singa n'omuwabulamu mulinda amalirize omunnyonnyola omuga olaba omuntu yenna bwamulinda n'amaliriza kuba omuntu omulaba abantu bali frustrated Shalom omusajja omugagga akeera kati ngaabo n'atambula Shalom okedde wano ozze okole ovuddewo ogenze ku studio olabe kyekiriyo eno aba efaamu yo bakuba eno kyano yo olabanga ekkirira eno emmotoka bagambye ekubye eno biki kati osanga omwana ku Shalom gundi eno yani Shalom Nation. Ene yeddagala. Shalom is a service. It is a service, sase. Gwe. Osanga omwana nga yakoze ebyekisiru.
Waye evaako ng'ogassa byonna ebikutabula. Lwanya eddagala tonaakulipima. Naye gwe tunuulira abaana abawala abajja nga bayina strategy. Ayina ebizibu byagamba njagala kujja mamange muzigo. Njagala kuvuga ku mmotoka nnungi. Njagala kwezimbirayo akayumba. Nga focus ye si yagamba nti enjo omusajja agenda kunsanga mpe. Abo abawala omusanga nga bosi we bwayi. Olutuuka buli kimu ayagala kusanyusa bosi. Bewo ba bosi bosanga ku mwaka nga guweddeko. Nakwata ekirabo. N'agamba omwana ono kamuweeyo n'amuwa. Buli muntu akozesa omuntu asobola okikola singa obanga weeyisa bulungi. Twaddeeyo nga omugagga yaleese maid we n'amugulira yiika y'ettaka. Maid. Kitegeeza byamukoledde abantu basiima Shalom abo abagagga basiima. Kati bwe yamaze n'akwata omulala abadde akuuma faamu ziri yiika nnya. Kati nga nabe yateekawo. Naye n'amugyamu. Yabaga musimbe emmwanyi ezo musimbe byonna mu ebiri. N'amugaya emmwanyi n'ogikoze bulungi nnyo. Ngikuwadde. Kati abakubanga abadde abikola naggala ali akolera omwana akaabye. Abakubanga nze Shalom nagganina wano omwana yajja nga atunga naye nga embeera gy'alimu mbi nga wunya n'owunya. Naye nga buli amukozesa tamuwa yadde 10. Ne mugamba naye wayiga ebyokutunga abiyigirawa. Tinasoma ne mbimalako nti be bagenda mu institutions okusoma. Teyabikwata bulungi. Ne mugamba naye ebintu byotunga byadda. Atunga bitengi byaba pesa kyozukwa. Ne mugamba ngenda kugulawo edduuka lyange njagala nkuwa omulimu. Naye nga sinagukuwa ngenda kuzaayo osome nkusasulire. Nangamba kale. Ne nkwate ekkubo ne ŋŋenda. Ne njogera n'omuwala mutunzi mulungi awo mu ttawo. Akola ne bidding. Ne mugamba njagala oyiga bidding, njagala oyiga okutunga. Sikuteeka wange nga tobimanyi. Nga tobitegeera. Angamba kale n'atandika eri okusoma. N'asoma. Ne material nga nze mugula nzijukira material nagula wakakadde kamu emitwalo 25. Ne mugulira era omukyala n'amugamba badde sinaabayo omwana omuyizi gwe baleese ng'ayina material yenna mu budde nga n'omumanya simumanyi gwe kyoba omanya simanyi waabwe gyazaalibwa simanyi biki nze nayamba muntu gwe n'aba mu kibuga ng'azuŋŋana. Omwana mutumutuusa wano kukola amaze osoma amaze. Tumugamba naye wootuula nga wakyafu. N'agamba najja kutunga sajja kusiimuula. Ne tumubuuza mu dduuka obeeramu naani? Tetunaleeta balala. Oza mu dduuka obeeramu naani? N'agamba mbeeramu nzekka naye sisobola kulongoosa. Tubuuza lwaki bw'olya emmere olekawo amasowaani? Ani najja kutunga. Kati ndowooza nga mutima agamba engeri gye wampeerera olina okunokola ki onneeguya akasenteko ke wanteekamu. Namugamba genda. Teyakikkiriza. Ng'omugamba genda. Nanneegaya n'aŋŋamba nedda. Kale biki ne mugamba mukwano omulungi genda. Kasita ekirungi ogenza olina kati knowledge omulala genda otandikira awo. Oyo ne muta nze saagalira ddala muntu atalina mpisa. Ne muta kyekivuddeko n'obufumbo okugaana nasitole gye nakoze Shamim sinakugita. Omuvubuka w'amaanyi nno jamugamba yakola emikolo okwaliko ebikonge n'obufumbo bwamaze wiiki 3. Embaga yamalawo miliyoni 4 bamaze wiiki 3. Omuwala afuna musiraamu muwala wa Aji yagenza okukeera mu nsawo y'omuwala nga mulimu omudagala nga kuliko n'ebiwandiike lino oteeka mu mazzi lino onaaba lino olaamirizaako bwoti lino aba akomyewo otunule mu maaso gere bino weebiti. Nanga sisobola kuba na muwala yeeraguza. Shamim onyagala okubuuliza ennaku nonda n'avuka ku TikTok abaala abasinga n'abavubuka bakiraga kati openly tusamira tweraguza. Obuzibu buva wa Shamim? Shalom nagamba omuntu yenna atakkiriza nti kyali kiva eri Mukama Katonda mbasala tutuule ku mmeeza y'emu naye. Ate olumba tukwata muntu akwatira mu. Shalom eddogo gyeriri naye nze nange omuntu yenna eyeeraguza tesirina naye emboozi. Kasitoba nga weeraguza. Tetuyina mboozi. Nze sikukolagana na muntu alwana ne Katonda. Kuba tewaliyo kisinga Katonda. Abantu abamu Katonda alina gy'atujje. Abantu abamu Katonda tumusabye n'awulira. Byosabye n'obikwatako n'emikono. N'obimusabira ebbanga ddene n'ogenda okulaba olunaku lumu. Ffe Katonda alina by'atubikkirira. Katonda alina by'atuyisizaamu atwali tetumanyi tugenda biyitamu.
nze Shalom tero lunaku lusobola kukya ne wema ntudde mmotoka omonze kabwenti era omuntu asobola okunsanga sogamba n'omukazi mulalu mbeeramu nga neebaza Katonda wendi si we walungi ennyo naye yaddeko ku gye yanzija bw'ojjukira bwe yakujja Katonda aleese omwami si gwe wamwereetedde nakwana omwami n'akyusa obulamu bwe kiki ekikutwala olw'okwabalala bagambye kati k'omufunye nno olina omumunyweza gwe wamuleese omwami abaami bakyuka ne gw'okuttemu akyuka ate nga mukuttemu muloze kati njagala bajja bateekeyo comments bonna abaloga abasajja bali mu mbeera ki kati ate gwe weegendereze nnyo abantu abatalina kye baakola basajja babaagala ebyaddala babaagala ebyaddala ne bakola ebintu ne bakola ebintu abantu ne batandikayo n'omusajja muloge yamulekamu kasala kkubo bamulekamu kasala kkubo oyinza otya okukola ekyo mwamanyiira okuloga abantu omuntu yenna eno ffe ewaffe mu busiraamu omuntu akola shiriki alwana ne Katonda direct tewabaawo yadde n'amakoona amwegezaamu direct naye kati gwe weewunye weegeza mu muntu alina eppeesa lye ery'okufa weegeza mu muntu asobola enkyo okugamba nti kati buno bulwadde bwe buti weegeza mu muntu alina omugagga ye mugagga asembayo nze kyova olaba nagamba nze empisa ezange nzikola naye bwe mba nva ewaka nsaba mugagga nannyinizo azimpe anteera omukisa mu buli kyenkwatako gwe ndaajana ne mugamba ya Allah gwe nannyinizo zimpe ate tozinneeweesaweesa zimpeera eddala abantu balowooza mbu bwenkya bw'ayimuka ekiro ku 9 n'asaba Katonda bwenkya n'amuweerawo gwe bw'oba omugezi saba bagaye Katonda tategeera Katonda ategeera abakimanyi leero no senga ayita olw'okuba ofunyeemu obuzibu oli Katonda omugezesa nze sikolagana na mukazi mulogo by the way era nange oyo musajja singana wadde muganda we twabadde tumufulumya ebikonge ebyajja ku mbagi Mungu yamuwonyezza ekyo kyabadde kigezo sente Mungu ye yazimuwa ebyo ebina ebyakoze embaga era yajja omuwa endala ekirungi yamuwonyezza omukazi omushiriku omuntu omushiriku omumanyi omuntu eyeraguza omumanyi gwe omuntu omulogo ng'ajja agenda tandika kalogo kalenzi muka kakati kano wakalya hanjagala nnyo biki bibeerawo kaseera naye tebiwangaala bigenda kulimbalimbamu awo olabe ng'obulamu obutambula naye tebulina gye bulaga. You don't recommend someone ogenda okuloga omuntu gw'ayagala benyweze bawangaala omuntu akwagala ajja kwagala bijja kwekola byokka beera n'empisa naawe muwe emirembe naye akuwa emirembe nati fe bayinza otuloga nga waliwo abalwanya relationship yange Mukama teyeerabira baddu be balungi kiyinza ofiirwa omusajja omugagga Shalom kyogamba abantu batwagala nnyo ffe mbuno twabawaaki omanyi abantu bunaku ababeerawo nga bagamba kyano tugitwala tubadde muweevaawo nga abantu bagamba kyano egiregire nga Mungu bunaku agyongere baddu be tetulina kye twali tukoze kibi alaba tetulina kibi kye twali tukoze omuntu asobola okukulwana ng'alaba progress yo nga tajagala bwagazi n'agenda mu ssabo n'asamira n'akola biki Shamimu abeera atya bw'ati ansinga atya kino lwaki yali mu kye ng'ani yaga nti gwe wendi we wandibadde kati n'ogenda byonna n'obikola nga tewali kyemba nawe omusawo takola nze gw'ogenda n'ologa nze sirwanangako na Mungu direct oba eddagala ndisobya tolina byosobya nga bwe yakugamba bw'obikola naye talina kyali kuba naye bw'amaliriza amaana agamba Katonda nyamba mu mulimu gwange omusawo muganda Mukama nyambaako kati kekiri nti ne gw'ogendako gwe gw'olowooza nti wakitalo naye alina gw'asaba kati nze kansabire eddala oli gw'asaba tulabe woononsinga Mukama atuteeka mu bigezo Shalom olumu ng'atulaga tukyuseemu naffe mu nneeyisa yaffe tweyise tutya oba ng'ayagala kugezesa muddu wange ono ayimiridde akyali nzikiriza yaffe tuyinza okuba tubaddeawo nga bijjo tumukwenyakwenya nga bwe naalwalako katono ekigere nkiwulira kinnuma sikitegeera bwe nkinyola bwe nti bwe bankebera bagaa temuli kirimu eryo si ttalo agamba temuli kirimu mu kigere nti kati noga Shalom munaye nalwala ekigere n'ekinnuma bulumi Zubeda weetaaga nno jje nkutwala awo eggayazaawo seeka asome edduwa lwaki okkiriza mba seeka asoma dduwa anti seeka asome edduwa oyo omulaba lwaki simukkiririza
nze mmanyi ebizibu ebinnuma Ngabwe. era bwe mba mbyogera ne Katonda wange mbyogeza bulumi obwo mwebunnumira tosobola kunga nti gwe Seeka asomeddwa oba yeseeka aba anointed awujuse nze njesomera Seeka bw'aba ayagala nnyo anyambeko buyambi mu dduwaaza nteekemu kuba nsobola okubagamba nga Shalom munteekeko mu dduwaaza mmwe munsabireko naye sobola kwesiga nti gwagenda omalawo ebizibu byange agenda Seeka asabira bufumbo nze sisobola obufumbo bwange nze mbwagala era nze mmanyi engeri gye mbwagalamu kyovola nze mba njagala mbusabire gwe mmwe abasigadde nsobola bagamba munteekeko mu dduwa tebitambula bulungi munsabireko naye sisobola kubanga neesize nti gundi Shalom yagenda okunsabira ekizibu kino kiggweyo nina gwe nnina okusaba mmalirewo ebizibu byange ebyo so nze sikkiriziganya na mukazi mulogo sikkiriziganya na mukazi yeeraguza era omusajja yenna ali eyo bw'okisanga ekyo ekikazi ekyeraguza kifulumye ate omusajja abange yeeraguza gwe nkuteerawo abakazi bagumidde nkuta nze sisobola kubeera n'omusajja yeeraguza nkuta era kasita otandika ebyo ebyekisiru nayadde baŋŋambye kino nga nkubuulirirawo ku bibiri kolako kimu either tubeera ku layini emu saagala muntu aweta makoona tusigale ku mulamwa gumu walijo ga mu comment section nze nange ninga Shamimu ali manyi ka mu comment section gye bali abantu abalinga mu abanga gwe gye bali gwe just okiteekinga personal naye nga gye bali so nze sikolagana na muntu alimu ebyo bintu bizza abantu emabega biringa bwenzi obwenzi buzze emabega butya bukuba ebisiraani mu famire bwe buba bufumbo bwamwe bubamu ebisiraani bw'aba ate mukazi yayenda nga tomanyi olaba nsawo okukendeera nulwagala tugamba abasajja okwebaka ebbali baleetera abakyala kookolo b'omwa gwa Nabaana leero tugambye obufumbo bulimu obwenzi si bulungi ng'ani ayenze mwembi si kirungi kwenda musajja bw'oba oyagala yogera amazima ogamba omukazi mujagala afuna muntu mulala oyinza obutamugamba naye genda obikole nga bya halaali kati ate omukazi obwenzi ku mukazi bubi nnyo bufaanana bulala omukazi ng'ayenze nozaana b'e Kampala babiwulira ebyo Shamimu boyogera nabo babiwulira just abantu beekuba makonsole kiringa kuŋŋamba nti omwana takiwulira we mugamba nti agenda yebakaabaka n'abasajja mbu takiwulira akiwulira n'ava ku nadda kwoli bakiwulira beekoza okwebakaabaka n'abasajja kibi nnyo kitwala emikisa bakiwandiikawo ekyo okwebakaabaka n'abasajja babuuza omusajja osobola okwebaka naye n'akuwa iPhone nga tutte emikisa gye miyitirivu gwe n'ogenda ng'ovayo nkikudde iPhone nga ye byakkudde kino kye bagamba okweyambululiramu bulungi nnyo asobolera ddala oza namwaddeko lumu nampa akakadde naye ng'akakadde kali watha obwereere bwo bwekaza naye buli muwala yandyagadde okuba nga tagenda nga yeebikula kinagamba ne luli nowakana naga suli muwalambu yeegomba emikolo era ne mu komenti abantu bampagirako Shalom abo bonna abakugamba makonsole gwe va ku bakazi omukazi ye muntu akuga saagala nkoko n'agenda mu kiyungu n'agibba naye agambye sijaagala n'agamba abantu saagala bufumbo omusajja namuproposingira enkya n'abasooka bafuukira ekizibu ku intaneti okwo I said yes okugjako ng'oliko emizimu gyewammwe waliyo omukazi atayagala kufumbirwa gyebali mukyala beekoledde ssente awo mu kibuga ne bwa ssente bw'omala ogenda zeesonseka buli mukazi yenna anyuma nga bw'amaze okukola ssente ze ennungi nga bodde ewaka waliwo agenda okukugamba it is okay ani okooye wummulako omukazi yenna anyuma nga bw'aba azze ewaka bw'aba akooye bw'amala okunaabako bulungi nnyo bodde ewaka obuliri bwo obulungi bwe wayaze ekisenge kyekyo ekintu kye wadecoratinga nga waliwo omusajja agenda okwebaka mu bulungi kyabugaza agambe teeka wano ekifuba omutwe mu kifuba kye nga webase lwakwekaza naye buli mukazi bw'atuukamu egyo emyaka kirungi nnyo ne kiba ng'okituuseeko nze nali simanyi nti abasajja mugenda mu menopause ekizibu nateekawo eyo program ya health temugiwuliriza
Gwini z'abasajja baziyita meno biki naye ku myaka 4 spamza andropause simanya tugenda mu andropause. Andropause kyeki spams zamwe zituuka nga ziri light abaana be nga tezikyalina nkwaso ziri nga tozaala ng'ozaala naye ng'abaana b'ozaala be abaana ennaku ze bazaala mbu obanga balina balakinga ebintu bingi abasajja nammwe mutuuka ne mugendamu kati n'abakazi nabo bagenda mu menopause tunazaala nga tukyali batoototo. Dokita yaŋŋamba abavubuka bonna mu ejawo 25 mangi gaba gakyali mangi awo yandizadde abaana be azaala abaana be naye gye eri myaka 6 banga spam zamwe ziba tezikyalina nnyo value nali ebikadde ebizaala baka abazaala naye abaana abo baba balwala nnyo baba balina obuzibu bungi abavubuka nga tebaagala kuwasa tebaagala kukola nga tebaagala nedda tebaagala nga ye nga tebaagala bulamu butagala bana mukazi aba akyayagala kwenda ku baana b'abandi kyekyo ekizibu nkubuulira gwe buli musajja ali yagenda nga webaka ku baana babandi bwewewaana akonna kamaze naawe owuwo bagenda mwebakako era bagambe twakamaze tukivumira kusoma 256 mugende nga mubeebakako namwe abamwe bajja beebakako bwe banaaba tebeebase kubaba abaana b'abaana bo bajja beebakako ebikolimo by'enkoko ojja labayo omuzukulu akaba agamba nze jjajja abasajja bampita mu buyisi ng'okaddiyo okootakoota muzzukulu ng'akaabira mu maaso go nga tokyajjukira nti wagenda webakabaka ku baana b'abantu amaziga g'abakagawulira oba tebakase naye abaffe abasajja mu bawulira amaziga gaffe oba okimanyi nti ono omuwala lwaki webaka ku muwala gw'otoowase abaneshamimu buli gwetweyako tumuwase buwasa ate lwaki omuwa essuubi nga toliriiyo lwaki webaka ku mwana abandi gw'otagenda along the way things tewali things nze nina abavubuka bemmanyi bulungi ate n'abamusi bavubuka abala bisajja bikulu bigenda byebakabaka ku baana b'abandi nga bwe bisinika n'ebinnyombo yonna mu mazzi naye mukama akebera mitima abamukase mukama si musiru sikyamira bali mwezi awangudde bakamaze nawe yasamanga oleetanga amawulire amatuufu obuddugavu bukisumbuwa tuli mu dakiika meka jebbi tumaliriza wabula eddakiika 4 mugende ku Beef Organic and Natural Health Products zikubemu obulango opposite Masengere mugende ku Beef bannange mubenga ate mufune eddagala eri ku 0752 60 24 27 esawa bajjanjabisa butonde ku Beef genda yo kola tugende balongoosa ngato mugende abalongoosa engato za faasole obugwa byonna babikola basa esomero tuli tumaliriza kyamimu wakoze ssente esomero lisangibwa owulira wamma boze nga tenyamba esimu erya kyamimu webalekole somero lya Busiramba liyita Markaz Hawa lino linnya lya mama Kachiri waneeno wakiso kikuba mpanga tonatuuka na Kachiri waliwo ekisulo kisulo eno mbuzi yange yazaala naye bulijjo oli mulungi ne bagimpeereza ezange zirina dayoleya nagenzo ngaembuzi zirina dayoleya baziwadde ebikuta kazina kulya muddu mutuwe bannaye ku baana basomesa eddiini Markaz Hawa liri awo kikuba mpanga olinyawo boda awo ya 10 okuva ku kkubo baana mubatuwe waliwo ekisulo waliwo nedde tetugala sukaana kola ne badde short and mamwasho mubiwulidde etwogeddeko twali badde tugiteekayo jjo naye omukulu yasiibye emiti teweeraguza gwali ekyo kiba kigaanyi ne esi wamanyi nange gyankolamu amannyo ye ani esi nze esi nno nze engira skin enyenge gyengolamu amannyo mba mpulira ge bawagala yonna n'eryoka eyiwa nze your skin is beautiful at least webaza mukama ya skin naye andi kasitamba mu esi eyiwa bweti ne banga eyiwa oluwunga naye baŋŋambye dokita yaŋŋambye simira mpeke nina otandika kati okyemanyiiza kanaawe ino kyemanyiiza sana ye aba atya sana endowooza ayerukawo oba si kyekyakuma muliro kale musiibe bulungi mweraba